gwe anaatema nolaba embeera nga woyinza okuba zino ssente oba ojjayo vidiyo oba okolamu audio empya so embeera efaanagana ku ngeezo ziri emitwalo 5 10 20 3 4 ebiri 1 2 3 4 akasibyeko 5 ziri emitwalo 5. This is half a million. Bambi neyanziza nnyo koze ekibadde kisibye video yange era kabadde kasente. Neyanziza nnyo ono agambye abasajja tebafukamira naye ku lwange nfukamidde bambi. Neyanziza nnyo buli kimu kye mukoze neyanziza. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 4 7 oba noti 7 8 29 52 155. Kale tubanirizaako nnyo nze Sonko Muhammad omukutugulu tanti kwe tuli as usual. Obulamu bugamba butya bumjasinzira tuli wana akasana kangi nnyo nnyini ddala tuli mbitundu byebwoyogerere wano tuli kumpi ne headquarters za UNBS Uganda National Bureau of Standards. Tulina kampani emu gye tulimu itibwa Crane Paper Bags. Tuzze nga tufollowinga musajja waffe Sam Kent tulaba ate gyakolere nate emirimu gitambula gityawo si byoti. Nsibya bulungi musibye mutya bangu. Bulamu si bubi buli awo bwe butyo. Bigenda bitya this side? This side. Waliyo tukusanze ntulaba oyambadde ettaawo. Era tukusanze ku mulimu ng'omundi ogwasembera twakusanga ku mulimu eri mu bucupa. Oba tunyonyo oluusi obeerako erola n'obeerako eno ewalala. Bigenda bitya eno? Yanga bwe nakugamba nti wembeera ku kiro mba nkola wanene ekiro then wenvaano ku kampuni nengenda eri mu bucupa naye kati eno wiiki gye tulimu mba nnakola misaano oba kitegera ate nakugamba wemba nvudde waneeno nga kiro tosobola genda mu bucupa kyo so kwe kunsanga waneeno neyanziza nnyo bambi olw'okomawo okunnoonyako. Eno bigenda bitya n'omukola kiddala kampani wagamba bagiyitaani eno? Ya kampani bagiyita Crane Paper Bags bakola bitabo rims badiringira especially mu mpapula. That's why bagita Crane Paper Bag. Crane Paper Bags, Crane Paper. Crane Paper Bags. Bakola paper bags, bakola ebitabo, bakola rimu, ebikwatagana n'empapula webityo. Ya bye bakola bibadiringira mu bye bakola. Kati gwe n'okola mulimu kiddala gwennyini mu kampani kuba abawo bangi oba supervisor waliwo bempuli abavuga obuuma kati waliwo akuuma ngaako. Akuuma okalaba enjo. Akuuma kali okalaba enjo kali. Ya kati bibeera mu department nti ono akola wano oli akola wano kati nze nkola nga operator ku mashini ya bera efulumya ipapula by'eŋŋaano. Akuuma tokamanyi kavuga akakamato akafakita. Asinaba akamanya nnyo kavuga. Ogambye oli mu department ki? Ya bana bakola eŋŋaano kati ku mashini kwenkolera nze operator kwa bakola embunye ng'ebyazaamu ng'ebyaki babijja waneeno. Babijja waneeno ebyo bibateekamu eŋŋaano biki. Lwaki oli mu ŋŋaano kuba okola bikubigira ŋŋaano kuba oli musoga abasoga basinga okukola chapati lwaki oba mugagga yakugamba nti gwe dda wano? Nedda wano tekisinzira nti oba omanyi kola chapati oba bikisinzira ku mugagga nagamba ogenda kukola wano oba kitegera sinzira obudde bw'oyingidde mu kampuni nawe awo weetaaga abakozi we bakuteeka nsosi gwe kugamba nti nsobola wali eri oba kitegeera kozi bino sirabibera nti byakusoma ogenze funa mulimu gubasomerera ojja kuyiiya n'osanga nga waliwo mmanyi ne bagamba kati genda sinti obagenda waliwo mmanyi just byakujja nti njagala mulimu ne balaba awagala omukozi ne bagamba kati kuva n'olwaleero genda tandika kolera wali kasogo wajja bakuteekaawo ye kanze lwe najja banteekaawo era nakati wenkyakolera. Nali badde nkubuuza nti wano omuntu ayinza kufuna ssente nga mmeka naye abamu tebatya nnyo okwagala kwogera ssente naye baba batunda bintu oba kikumpewo naye nga wano bitambula bulungi oli contented eno gy'oli? Ya sigenda gamba nnyo nti ndi contented ekiri awo naye awantu bonna ng'osobola okugyawo 10 ne kibesaawo obulamu bwo
siraba wacho pakuka maybe nga tofunyeko awasingako awo nga naawe okimanyi wasingako awo naye for now wano wendi nsobola okubeerawo nga wonsanze nenkola nenzayo eri mu bucupa bwange nenfuna sente zinambeesawo ng'omuntu. Wano okoleddewo bbanga ki? Nkoleddewo kati zigenda mu myaka 2. Myaka nga 2 ng'okolerawo wano eno? Yanga nkolera wano eno. Nga bbanga ddene oluddewo tebagobangako akasaala kajja bulungi nnyo kiriya? Tebangobangako wadde okumpa woningireeta nti oba ki. Muno olinamu mikwano gyo abawala n'abalenzi muno mu kampani muno mukolera? Bangi nnyo. Bakutegeera? Bantegeera ate abamu lwe bakimanya nti ndi muyimbi ne beeyongera okujja gye ndi osembera gye ndi. Baadde bakimanye emabega baba bategeddeko zino programs zetu ze tukola ennaku zino? Abasinga kozi wali eri nga nagamba mu kusooka nali netya naye abasinga abamu abatono baali bamanyi naye abasinga bamaze okulaba gundi interview gye twakoze ne bagamba obeeranga na muyimbi biki tuwe ku buyimba bwo biki ate ne mbawa ne babwagala nnyo kati nenfuna emikwano nga mingi. Kitegeeza kikongeddeko? Kinyongedeko era neyanziza bambi abazze ba following gundi yange eno interview biki abampadde ku magezi neyanziza. Ntwala n'omukisa guno okwebaza Mr. Sonko bambi ambeereddewo okuva gye twatandikira nga anoonyako ntuuseewa waliwo n'amasimu agamu gankubira nga tetisimu gya interview n'agamba kati oli otya biki nansaasira oba ekitegeera n'ambulirako bano bakomentinze bwe bati bakoze bwe bati bakuwadde amagezi bambi beera mugumu. So ntwala okwebaza okwo eri Mr. Sonko nti bambi weebale nnyo kyonna kyokoze Mukama akusasulemu kyosinga okwagala. Ate nekyenjawulo ekiriwo abawagizi bafe bamu ku bafans bampeereza message baŋŋamba lwaki wamunoze tutumufula project yaffe ya Good Talent abamu batandise okuŋŋamba lwaki tumusigaza oba tumusayininga oba tukolera special abali mu diaspora bagamba lwaki tukusigaza ne tubeera ddala nga tukolera ddala naawe simanyi goyinza bagamba kikuba bwe bakama bange. Nze siina nnyo buzibu kozi siina nti oba mbadde ne mu management gye mbadde nayo tukola oba biki. So nze ndi gundi nsobola okwanyiza omuntu yenna aza okukola nange kasita tubagenda kukola mu buki mu bulungi nsobola okumwanyiza ne tukolera wamu maybe wayinza obeerawo ekikyuka. Ate waliwo ebikyalo ebimu ebyakulabye online abamu ze bampeereza message simanyi kukusaidia yo wasomye ennamba kyabadde kitya oli angamba omuvubuka oyo tunoonya abantu ab'emitima emirungi nga balina laavu eyaddala ate nga balina kye batugattako lwaki takkiriza n'abeera boyfriend wange nga we muyambako ne ku bino abamu abali bweru w'eggwanga balala bali muneeno ate abo oyinza kugamba ki? Nange nabadde mbafunako mugundi ku WhatsApp bajja nga bakwana nga bajja abamu ne bagamba ffe tusobola okusangulako amaziga ago goyiseemu biki naye nga we nakugamba luli eri nti nga tonagamba naye abasinga okwogera ebyo bali bweru wa ggwanga bali wano mu ggwanga oli agala akutuukeko awo mutandike ekintu kati abasinga bali wabweru wa ggwanga kati bano abali waneeno balinga babiri ne kati ate abali wabweru w'eggwanga jjukira oli eyanziba naye gye yaddukira oba ekitegeera mba ntya oba ekitegeera mba ntiira ddala oli asobola okulaba puroguramu bwe nemukwatako for some time naye ekisaala ekituuka ate naye nakyuka oba ekitegeera kozi tusigala mu kiri ekyaffe nsobola okulaba ekintu ne ŋŋamba bambi ekitegeera naye era akaseera kayinza otuuka oli omuntu owange kennyini gwe amba abadde mu nze n'akomawo oba ekitegeera so kizibu nnyo kasaa zino okwesiga omuntu nti oba nzire mu laavu biki omutima gwamenye kasaa zino kizibu nnyo okugamba nti nzikiriza nzireyo mu laavu. Naye waliwo omuntu ajja okwebuuza akabanga komazeewo nga wooli tewaliiwo girlfriend ayina gw'oyina waawo kampwankimpanki kalyawo ng'okayinakawo kaawo weekalyawo ng'ovudde ku oli oli eyagenda ebyaddala akabanga omuwala kamaze nga yagenda? Nedda mbadde sinaba kufuna kozi omukazi wange nali mwagala nnyo ekigenza awala kyezo dde okyamwekuumira nga nsuubira oba waliraba nga sina muntu yenna gwenyina alikomawo naye kirabika kiyinza oba kiganye kozi ngezezaako buli kimu nyimbye buyimba nkoze ki kyemmanyi na interview yena ateekwa okuba nga aginako ku rush we yagirabako wonna oba nga agiraba naye sinafunako message yonna okuva gyali ndowooza nyinza jjo munoonyako ku simu tulabe oba respondinga okkiriza munoonyeko njogereko naye tekirina buzibu oba osobola okumunoonyako osobola omunoonyako naye nga njogera naye ku ki akuyamba akuddize sente agende bibye akomewo mbulamu bwe akole ekiddala wemba nsobodde okwogerako naye as for now luli eri we nakuyitira nali nga mwagala nnyo 10 ku kinewakyo kyova nakuyita ojje tukole interview maybe agiwulira asobola okukomawo gyendi ne namaze nenfollowing comment section abamu baŋŋambye olaba oyo omuwala ne wanakomawo gy'oli muyinza temugenda kweyagala nga wekyali oba ekitegeera trust eyo tegenda kukomawo kati ndi awo bimbuzabuza kankyawuliriza comments z'abawagizi bange nkoze ntya abantu bange abampa bulamu nkoze ntya kati ze nfokasinzeeko ndaba ekyokola naye nga abasinga bagamba omuwala
woba omulabye asobola okuddiza ssente zo maybe ebyalavu ne mubikomyawo ojja funa omuntu omulala gw'ogenda obeera naye maybe abantu ne bagamba maybe oli gwe yagenda naye ayinza otuuka ekiseera ssente ne ziggwawo n'akomawo gy'oli naye nga nange ng'omuntu saagala muntu akomewo gye ndi olw'okuba oli yaweesa ssente oba ekitegeera saagala kubeera backup oba ekitegeera mu bulamu buli omu alwana nnyo obutabeera failure kali nange saagala kubeera backup ya muntu kyekyo ekiriwo. Okay, so tuline samukenti bani tugenda maaso kuba ntunyumyanyumyamu so advice okyazaaniriza yo nkyazanyiriza nnyo advice eziva mu bantu abampabula nakugamba n'abanvuma mbyanyiriza kozi kikuwa ekyokuyiga oli asobola okuvuma naye nga kirina kyo kikugattako n'ogamba wano yakola bwati kozi waliwo abagamba waki wamwesiga nnyo nga ate wakamulaba omwaka gumu n'ogamba kati kuno wenfuna omuntu sobola mwesiga mu mwaka gumu oba ekitegeera era nyanyiza buli advice gye bampa era neyanziza abagenda bamukomentinga neyanziza bampi. Ampozi TikTok yo eri etya tomanya bayinza okucontactinga nga bayita okwabamu? TikTok yange ogenda noteekamu Sam Kent SMA Sam noteekawo akabanga noteekamu Kent KENT Sam Kent nosanga ku TikTok. YouTube byonna bye bimu ne YouTube. WhatsApp number abamu bakutuukira direct yawo tulabe tomanya nyinza obutagabayo number yo ate ng'oyinza ofunamu omulalo olubirizi lwawo kati number gye bawo ya WhatsApp. Number yange ya WhatsApp eri 07 08 16 53 39. Diamoko go mu 07 eri 07 08 53 07 08 16 53 39. Aso bintu yogedde ntuufu oyinza okugenda ne batawanya abantu eyo. Okay, tuli wano ne Sam Kent tuzeeko wano mu factory gyakolera abagita plain paper bag tukyagenda maaso n'okufollowing emboozi yono abamu tansoyitawo advice mungamba tumusigaze bambi ayimba bulungi osanga ayinza noba ne project yaffe ey'okuyimba kati nga tufuna abalala bagalo basika ku mukono nga tukozesa ono naye abayimbi bakyuka mukyuka ono twalina seefu n'akyuka n'afuumuka emisinde abayimbi bakyuka tokyuke nsuubiza abawagizi bano era bagaye bannaye bwenkyukanga mwabali bamantaddeyo mu muli nkuba ng'okunzijayo. Nze kyemmanyi abayimbi abamu bakyuka olw'okuba malala abayimbi abamu ne bakyuka enkolagana gy'obadde nayo gwe abadde amuyamba abamu ne bakyuka olw'okuba alabye ekintu ekirala ekisingako ono n'apakuka oba ekitegeera buli omu abeera n'omutima gwe abayimbi musobola otwalira wamu nga bayimbi naye buli muyimbi abeera n'omutima gwe so nganze we najja mu kuyimba n'abantu abadde banyambayambako kyova nkugambye eti newe mba ngenda kugenda nammwe bano abantu ababadde nange muba mulina okugenda nabo balinga babiri tuba tugenda ffenna. Abantu abaluwa ade bobadde nabo mbadde nabo mbadde nina Stuart waliyo omulala bamuyita Roger kati aba abantu tuvudde eno nabo nga tukolagana nabo nina producer wange bamuyita X-Pro yabadde antegera kati osobola okuntwala n'ongamba tugenda kwolya ani oba ekitegeera naye nga nze ina omuntu gwempulira ku mutima so ebyo bintu singa tuba tutudde wamu ne tukkizaganya simanya ate lwaki wekiba kiyiseemu nkuddukako oba ekitegeera nga tuvudde eno naawe kyova olaba ne bano mbadde njagala kuba kujja tujje nabo lumu bweba mukkiriza otutwala ffenna n'abantu bange abadde bo si bayimbi oba nabo bayimbi si bayimbi X-Producer yo mumanyi producer X-Pro then bano omulala promoter omulala akolanga mukwano gwe batambula bwe bati amuyambako mu biremye. Okay, so emboozi ya Sam Kent tugenda tugitema mpola nange nakye nasensinze tomanyi tuyinza ogenda okumaliza nga tukoze business ni Sam Kent ye mwennyini oba kitegeera wano bakama wano crane paper bag wano wetuli enji abantu balage wano balage nti tuli ku factory wano waliwo trailer waliwo motoka obutuleze empapula materials mulimu abakozi abalala bava mu lunch abava mu lunch baddayo munda balina okuddayo munda ogenda maaso kubeera nga bakola so kati wano wetuli program yabadde ngegenze maaso eno bakama abo tebalabe ku program eno toyinza bawa kirowoozo no bagaba bannaye kati mbadde ku level ya wansi nina kati abamawulire munyongereko ku level ya waggulu tebannakutuukirirako kuba nabo ndaba kiringa ng'ekiyinza okubakolera mu ngeri emu oba endala mu bulango somehow kisinziira ku muntu engeri gyakirabyemu so abantu abamu abatukulembera ku mirimu alaba ekintu newaba nti aba agenda kukuyambako mu kintu kyonna naye tebapapa yatekinga obudde bwe n'alaba kozi interview ezo babadde baziraba kyova olaba wembagambye nti bambi waliwo abali kujja wano banzijeko ka interview ebyo mubadde mufollowinga ne bagamba abo tekirina buzibu bajje ekitegeeza nabo babiraba kajje tugenda
twongeramu ku maanyi maybe nabo bayinza ogamba nti kati ono wabaddewe wano tusobola okumugyawo tumuteeke wano bwe wati kozi nakyo kiyamba kampuni ngeno eno gundi abantu bangi abagitegereddeko kampuni eno era bangi abazze bankubira esimu ne bagamba okola ku kampuni simanyi biki njagala nange inayo omwana wange inayo omugundi wange gwenjagala omutwala akola oba kitegera kiba kiyamba ne kampuni kati kyemmanyi nga akaseera kayiseewo gye tugenda eyo bayinza okulaba nga kyamugaso ne bankwatako bikikozi ndaba kati n'okwogera nabo kwatandise owewukamu babosi okwogera kukola kutya kati tebandaba ng'oli nabo bagambye wedde obeeranga muyimbi biki ate osirise oba okitegeera so nabo kyabakoze ki kyabawadde essuubi era ne bagamba wobeera muyimbi n'ofuna abakwatako biki n'ogenda otujjukiranga ffe abakubeererawo mu ntandikwa oba okitegeera kati nange nekinsanyusa nnyo kitegeeza n'abantu bembeeramu banjagaliza okuyimba biki kozi abantu abasingawo otandika ebyokuyimba bagamba ebyo byabalalu simanyi baki oba okitegeera nenze kasooka ntandika okuyimba kati gigenda myaka 2 omutwe gwange guli bwe guti siguteekangako nti oba ntaddeko ki osebo benviro yagala nnyo okusigala ng'oli decent nga otula ne bajjento kyova olaba abamu bansanga ne bagamba neggo tasiba nviisi maki ofaanana David Lutalo biki ne ngamba azirongazi naye muntu ate muyimbi ate be basinga waneeno mu Uganda abamu ku basinga wano mu Uganda so nze oli okumpita David Lutalo ate kiba kimpa maanyi oba nassuubi so nze kyemmanya akaseera kajja tuuka buli kimu kikyuke kozi okuva twatandika interview eno buli kimu mu bulamu bwange ndaba kikyuka omuntu yali talina ssuubi nga njagala kukola muwala kintu kibi nenfuna ssuubi nga bagamba nedda omuleke kola bweki oba okitegeera so kirina engeri gye kinyambyemu era neyanziza nnyo buli omu agenze nga akomentinga nensoma gundi advise jampa bambi neyanziza nnyo temujjooko bambi so okufollowinga bongera okufollowinga ku mikutu ogwa TikTok YouTube newalala wonna amanya bongera okunfollowinga ku TikTok nkozesa Sam Kent ku YouTube era kyekimu nkozesa Sam Kent asobola okuntukira ku WhatsApp namba yange nsobola ogiddamu eri 07 08 16 53 39 ye WhatsApp namba yange naye bakuba ababosi bayinza obutakiriza tutuusayo ndowooza kwogerako nabo oba onaakola programu ndala samattamute ntubuuzako supervise oba kati bali munda ebaze bali busy oya watambula ye bosi wange simanyi omukyala basobola okukwatamu nemuyitamu n'ababuuzaako nakkiriza okutubuuzaako kangezeeko okwogerako naye kale tulwawo tuli wano ku kampani bagita Crane Paper Bag ku kampani eno esangibwa wano kumpi ne UNBS ebeera wakatikati wa Bweyogerere ne Namugongo oba okitegeera so otuuka ku NBS weeri kampani Crane Bag eno weesangibwa tuzze nga tunoonya ku Sam Kent ono ate tujje tulaba ebiri eno biri bitya tulina n'obubaka bwe buli emergency bwe baatuwadde nga mugende mumutuukirire mumuwa obubaka obwo tulabe ekyekola kiki ekigenda mu maaso katulabe abasobola okuyita ku babosi tusobola okwogerako nabo bwe kinaaba nga kiganye then nga tukola naye ne tugenda batwongera okufollowinga ku mboozi y'omukulu ono kyansanyusa nnyo tubadde nga tukola emboozi z'abantu abasinga obungi ebiseera ebiwedde emabega ng'oli ajja enjala emuluma ayagala byakulya ayagala kuzaala atalina bizaalisibwa ebisale by'okujjanjaba biganye abawe batyo naye this time around twafuna omuntu nga ayina obwetaavu bwakumu tugambe kulabirira mutima oba kulyowa mutima gwe mumuwe ku magezi ashiyalingeko nammwe obuzibu bwe atoolokoke nawe osobola obbanga oli eyo ng'oli mu mbeera y'emu ng'ono gy'abaddemu naye nga tosobola okututuukirira ne tujja oba ne tukukyaza ne tunyumyamu kona n'onyumiza abantu emboozi abantu ne bakuwa ku magezi n'otereera n'odda mu mbeera kitegedde bulungi nnyo so teweekola kintu kibi kyonna so tulaba atunyonyola nti obulamu bwe bugenda bukyuka akyukako okutwaliza ewamu agenda atola okuse mu mutima mwongere mufollowinga ku mukutu gwe that is Sam Kent SAM Space Kent ku YouTube Sam Kent ku TikTok Sam Kent enaba ye WhatsApp obedda agigaba ye twamuwadde omwaganya mumutuukirire kasate bajja abamu nga bafere oba kitegedde bulungi nnyo se byalafu yabitadde ebbali kati akola obudde obumu abeera eno waba ku shift ey'ekiro then emisana ate abeera edi ng'akola ki ng'awenja bw'abeera ng'ate olw'emisana ng'abadde eri olw'ekiro addeyo ate n'awummuza ku bwongo embeera nefaanaganako ng'eyo ali bize omugagga agenda kujja agambye ali mu kujja kati nga bwajja wajja ng'oyagala amagezi abantu bakuwe ku magezi nogagwokola toze nti weetaaga buyambi bwa nsimbi nesinga tufuna omuntu nga ye akwayoko kasente akusika mu mukono wafaanaganako ngaawo kyokyaniriza oba gogamba
nga bwe nali nkugambye wali eri nti we najja okubagamba ensonga yange nalisize nti oba njagala buyambi oba njagala kino oba ekitegeera kozi nakugamba inagenda okujja mu Kampala amanyi omuntu alina okuyiya alina okwebereramu afune ekinamubeesaawo najja bampe ku magezi naye oli wabanga alaba ng'asobola okuba nekyanyamba yoba ekitegeera ng'alina kyasobola okunyambayo mu mutima mulungi nkyanyiiza kozi gye tuva ne gye tulaga buli omu tasobola kugaana ssente buli omu aba ayagala ssente oli oba alina kyasobola okumpa nga kintu kikalu oba ssente nkyanyiriza waŋŋambako mwashutinga ka video wakola audio ono wakawimba kawakumene yalwawo okufuluma ng'eraba ensonga yabya ssente ne mushutinga ka video ki kyatuuka ka video na shootinga ka video nayogera ne director nalimu n'emitwalo bajalinga 2 naye kati nonyeza balance abuze amazima gani nti abuze video jeri yaggwa buli kimu naye okujijjayo balance inabula tegeza kufuna ku muntu nakuyambako nakuwa ku ssente wenzo zikozanga balance ne bivaayo wenfuna asobola okunyamba nsobola otwala ka balance nenzijjayo gundi video yange kozi yaggwa bulungi buli kimu naye balance ye yagaana waliwo omukyala yantuukiridde bangi abantuukiridde era olwabagambe tujja muyambako yo muvubuka musigaze muteke mugudu talent and so on nange nkyageza kulaba nti nkidiscussing mu bwongo bwange ne bannange timu yenkola nayo mukyala yatuukire natugamba yalafunyeko obuzibu ng'ali ku kyeyo naye ng'alina omuntu oyasigala ene Uganda n'aweereza akasente ne bakalya kyasooka mu bwakadaama n'agenda ng'alinnya level paka we yatuukako yakola ki we yatuuka so yalaba emboozi yo yamukutteko nnyo but unfortunately abantu abamu bamanyi okumpeereza obuyambi eri abantu naye mbeegayirira mwogereko n'abantu abo ne bagamba nze ndi musiraamu nkikoze mbanga mpadde ddyo saagala kko neemanye so nkwadde buwi kintu mwalaba yabasembayo kolera nakafu shopping yali wote emitwalo nga 8 mukyala yali Dubai awo nenya sijja liyogera ne tugimutwaliya bulungi nnyo neemuyamba so waliwo omukyala yantuukiridde n'agamba yagala kusike mu mukono ye ng'agamba nti singa odda mu studio yawuliza ku buyimba bwo nti obuyimba busufu ate nti akayimba kaweekuume nti gulwa kuba gwe biyimba bibyo naye waliwo abantu nti abayita mu mbeera ennyini nga n'abalala gye bayitamu so n'atusindika tujje tukulabe n'ayagala okole audio endala ne mugamba noyamba tugenda kujja tukole ki tukulabe ye n'akasente kano so gwe anaatema nolaba embeera nga woyinza okuba zino sente zino kati gwe gwamanyi gejjo tetenkanyamu oba ojjayo video oba okolamu audio empya so embeera efanagana ku ngeezo ziri emitwalo 5 10 20 3 4 ebiri 1 2 3 4 akasibyeko 5 ziri emitwalo 5 this is half a million sente ezo ziri bwezityo bambi nga neyanziza bambi kozi mbadde sikisuubira era simanyi kyensobola kubagamba simanyi kyensobola kubaddamu kozi omuntu mbaddeawo nga sirina ssuubi biki ne mumpa ku magezi uyo wabaddeyo n'avuddeyo n'anyamba ssente naye mu kunyamba ssente aŋŋambye nyimba bulungi ayagala mukolereyo ka audio anti wagambye nti busy tetenkanya wagambye nti oba toli wano obeera mu bucupa oba toli bucupa omulimu omulala gw'oba olina gwakuyimba kati yagenza oteewe okulaba alaba ngalaba bucupa tebwetaaga kapito kasita oba ng'olina akaveera n'ebigere n'ogwenja n'owaayo bwe tugenda ku saidi yeeno kampani olina kujja buzibu ne bakusasula tolina kukozesa kapito kati alinganga yali badde kapito zaali badde kuyimba tefulumye ebirungi kananga akaweereza essente oba osobola gyeyo ka vidiyo ako bajja sanyuka nnyo nga balaba otambula ogenda mu maaso ng'ebyomuwala obivuddeko ng'oli focused ogenda mu maaso nakwata half a million emitwalo 5 nagamba tugakuleetere otandikiraawo kati fe tuba tukutaddeko buteesi maaso tulabe entandikwa kiri kitya bambi neyanziza nnyo koze ekibadde kisibye vidiyo yange era kabadde kasente kati singa mba nfunye omuntu ng'ono avuddeyo nanyamba wakuba nti babeerayo abamu tebaggala kuba proshinga nti bamutegere oba okitegeera tomanya private tujjamu saabayogereko nawe private nebino ebya kamera bikitabyagala naye nga neyanziza nnyo kyonna kyokoze wonna wojje mukama akusasulemu nsiimye nnyo bambi era
abampuliriza bambi n'abatulaba ndi wano ndi musanyufu wakuba simanyi kyenyinza kukola mu kimanye nti ndi musanyufu naye ndi musanyufu nnyo neyanziza buli kimu kyemugenze nga mukola neyanziza nnyo gwe abasajja tebafukamira tuli baganda bafaanagana ng'abasoga neyanziza nnyo ono agambye abasajja tebafukamira naye ku lwange enfukamidde bange neyanziza nnyo buli kimu kyemukoze neyanziza kale tuyinza obutasukka wano olunaku olwaleero nyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa e Buloba ku luguudo oluyitamu oludda ensangi ku nsonga z'okunyirira kola make-up okustayiringa nviiri kutimba ku mikolo ebifaanagana kwange byekwate Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa e Buloba enamba zolaba mu bifaananyi ku squeeze back awo ebiriko make-up n'ebifaananyi by'enviiri Betty oba omufunye bulungi nnyo twongera okujjukiza ntukola airport pickups oba okoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda nkoonaako nzije nkukime ate abamu nabagamba sobola banga okomawo naye noŋŋamba oba okomawo okunkima ku kisaawe jangu ne brother wange jangu ne sister wange nja kukikola naye ne bw'ogamba nti jangu ne Sam Kenti tuvuge nga tukutwale wamu ng'agenda kuyimbiramu obuyimba it is very possible ne bw'ogamba nti afuna nakafu ojene nakafu funa gundi abantu bomulaba benkola nabo nga solo mu access nga ali kumpi asobola kungamba jangu ne gundi nyinza omuleeterayo olugoye oba ne gundi tugende nga tunyumyamu emboozi bwetu itizbe waka privately nga teri ategedde oba otteeka ku kamera n'ojja nga otunyumiza ku mboozi kyoyagala kye tukola wabula tebiba byabuwaze nga tubatadde ku balife abakola airport pickups suplex gym abasangibwa bweyogerere ku luguudo oluyitamu okudda ebukasaawo ekavule opposite infano kalina eri waggulu suplex mujje tukole edduyiro lunaku olw'omukaaga tubula ne butukambu kusala mubiri kubuildinga mubiri kutoninga mubiri ebifaanaganako ng'ebyo kuba bikonde and so on gym erina buli kimu kyonna kyoyinza okubanga omanyi so tujja kufuna time tomanya gye bujja mu maaso nga bana abazeemu okwongera otutegeera abakampani gyetwongereko nabo tomanya bayinza okupromotinga bano ku mulimu nova ku mulimu ogwa ssente z'oko kale so tujja patwongereko mu program zaffe endala nze Sonko Muhammad mubeere bulungi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.